Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya bagita Faadi ha TV Kitalo taata wa Mukunja wa BTFM yafudde nteekateeka z'okuzika zigenda maaso ng'ate ne abulaza wa Pastor Rogers Bujengo yamukyaliddeko ku kanani andi olunaku olw'eggulo wali ku Sunday service wali ku church ya HPM gye bayita House of Prayer Ministry ngenda kusaba ogimpereka live ate subscribing onyige ne kade munaso likinga commentinga subscribinga nyiga kade munasonyi wedewozi yakyangalanyemuko asonga yasejiga ninga ngena kusaba ogimpereka like ate commentinge osigale nga hoje kumideko kitalo nnyo ekyokuviibwako atata wa Mr. Mukunja owa BTFM ow'endobeso era ng'ono abadde amanyikiddwa nga Mr. Senkungu enkoko njeru era ngo naali atera nnyo okumwogerako wali ku BTFM nozo omulenge ataata yoyo bwato byafudde enkya ya leero enteekateeka z'okuzika zigenda maaso saliza wali enkoko njeru omanyi Mukunja yenyumiriza nnyo mu katundu keyo gy'ava era biseera ebisinga amanyi batumirako ab'enkoko njeru abatumirako kaawone nga bamanyi naye munna kaalo gy'ova abantu bo beera obamanyi era baba bakola ki nabo baba bakumanyi nti ovayo kaalo era oba olina okubatumirako era munanga atera okubatumirako ne kusanyuka TV wali wakola mu kampuni ya Next Media jukira Mukunja wa BTFM akola ku asanyuka TV kusane ku BTFM jimpereka like atu subscribing onyigene kadi nenga itata bwate bwe yagenzi tata aludde nga mulwadde nga mukonvu ne munange yamaze obulamu ne bukola ki obulamu bwamaze ne busaanawo ebyaddala ebiri serious ne busaanawo completely yabadde mulwadde ng'omanyi naye endwadde z'ekikadde badde bumugoya balwanyi bakoze kino kisoboka okulaba nga bataasa obulamu naye byaganye tebyasobose yakakaji afudde naye nga balwanye nnyo era Mukunja alwanye nnyo mu ddwaliro atwaliddwa nebyaganye nga omanyi ebiseera ebisinga oluusi goyinza okuba olina kyoteekateeka kyolwanirira naye Katonda naye alina kyakutegekera ye nga ye omanyi abalwadde tubatwala mu malwaliro eri tubatwalayo nga tuli sure nti bagenda kuwona just yogezesa bugezesa n'olaba kubanga ebiseera n'omusawo aba akujjanjaba akugamba nti kangezeeko tulabe ekinaakola ki ekinajja era n'abasawo ebiseera ebisinga era nze neewuunya omuntu nga omusawo abadde ajjanjaba omulwadde we obulwadde ne bugaana okuwona naye kwasa omusawo ate ng'omusawo abadde alwanye ebiseera nga si basawo sebo munange be balina okontrolinga obulamu bw'omuntu nedda ebiseera nga n'essala ziba zeetaagisibwa era ne Katonda aba yeetaagisibwa mu nsonga eyo ey'okubanga munange bajjanjaba omuntu oyo likinga subscribinga nyiga kade bagita Faadi TV mbagala nnyo era mbeebaza ne mbagamba nti muli big nnyo okubanga mugifollowinga ne gamba nti comment section weeri awo oba kabuntira mu comment section tusigale nga ogifollowinga bagita Faadi TV Kitalo nnyo munange ekyamusajja mukulu ono amanyikiddwa nga Senkungu Mr. Senkungu saidiza wali enkoko njeru kitalo nnyo ntiisa ku saidi ya Mukunja kusana abakozi ba BTFM kusana kampuni eya Next Media ekwasaganya NBS Sanyuka baji bayita radio gye bafulumya Next Media ekwasaganya ebintu bingi nnyo balina ne radio gye bafulumya kubanjira bidde erinnya byonna bintu bya Next Media era nga bonna bali mu bakungubagira wamu ne Mukunja owa BTFM subscribing anyiga kade bagita Faadi TV jimbagala nnyo era mbeebaza nembagamba nti muli big nnyo Pastor Bujengo se obulaza we yamukyaliddeko ku church ya Kananirandi era kyabadde kijjobi nnyo kyabadde kikabuka ngenda kwa mikutusako nabyo mu maaso ninga tata yoyo nga mbagambye nti ebiseera oluusi omuntu okutwala omulwadde ne bamujjanjaba ne bigaana tunenya musawo si Katonda ebiseera ne Katonda oluusi yasalawo ku nsonga ey'obulamu bw'omuntu era omusawo waba agezezaako ne bigaana biba biganye kubanga naye muntu nga gwe newankubadde babusomerera obusawo ne tebasobola kukola ki tebasobola kumujjanjaba awo ne se basalawo nti agenda kuwona oba tagenda kuwona no just bagezesa omuntu ogenda mu ddwaliro ogezesa bwe kikwatayo aya basi bwe kigaana ng'oguma eyo yensi kituwangaliramu
eyo yensi. Subscribe nganyiga kade Fa'ad TV. Yo ngavudde ngeziko sadizi ne wapa Astaros ya Sebugingo. Brother we Sebu yamukyaliddeko bafaanagana. Kugambi gyabadde mizira ali ku kyaki yakkananira ddako olweggulo ku Sunday service zabadde nduulu baaba. Kyabadde kijja obunyonzozo mulengera. Yamukutte ne kaviiri ennaku zino video obusalibwa obwakati n'amukwatako. Manyi kati ziviri eziriko. Nagamba kaviriko kano kankubye naye ngenda kukuza nkasale. Ono Pastor Bugingo tasobola nviiri ezo. Bana eri abantu abamu nga tebasobola nviiri kuzikuza. Nga Eva bufuuyirako obufuuyirizi nga bukekejjulako bufuuyirako obufuuyirizi nga bukekejjulako. Naye eriyo ffe abazimanyiira baaba ffe twazimanyiira. N'osanga oli nga bumerako bumezi nga bukekejjulako nga buwalakatako. Naye obusanga nga ffe abazimanyiira tetwagala kumanya. Ali abamu ezibe zirumya emitwe. Oli ng'agamba nze obufuuyirako bunnumya omutwe. Kati Pastor Bugingo yeepiikiriza naye nga kisuubira nti anaazisobola ono. Tajja kuzisobola. Yagambye so n'agenda azisala ng'eza bulaza bwe. Bulaza we yamukyaliddeko wali ku kyaki. Ajjukira abadde bava mu kuziika maama wa Susan Makula yali yafa. Baavuddeyo mu kuziika. Era nga yaziikiddwa ntiisa yokka ate ntiisa y'amaanyi wali ku kyaki era gyabadde miranga gyokka wali ku kyaki ya HPM House of Prayer Ministry. Nda kusaba subscribing onyigene kade mbagiyita Fa'ad TV yugimbebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okuba nga mugyekomerako. Negamba nti comment section weeryawo bakabontera mu comment section tosigale nga ogyekomere ku ndowooza omulengera yamufaanana. Bafaanaganwa kuba obono muwanvu mukko okumusinga naye nga yamufaanana ebyaddala ebyalaali. Ensonga zeezo bagita Fa'ad TV UG. Mbaagala nnyo mwenna kugambye ekyabadde ku kyaki ya Kanani eggulu. Ekyabadde ku kyaki ya Kanani eggulu kyabadde kikambwe. Era nga bano bagezaako okuba nga munnange beesangulako ennaku gye babaddemu ennaku eziyise emabega. Ensonga nti baadde bava mu lumbe bagambye nedda katugezeeko okuba nga twerabiralabira bino ebyabaddewo. Ebyokufiirwako omuntu waffe kubanga yali yabadde nazaala we ye maama wa Susan Makula ye yafudde we baziise. Era munnange bagezaako kukola byonna okulabika nga munnange bateekawo embeera okwerabira ennaku eyo. Byebyo munnange ebimuku ebitambulatambula akadde kano ku social media. Ensonga ziizo eza bulaza wa Pastor Rosias Bugingo bw'atyo bwe yamukyaliddeko wali ku kyaki ya Kanani. Mbaagala nnyo mwena Fa'ad TV UG. Mbatumideko abali Kata Saudi Arabia mu kibuga Riyadh, abasinza mu ggwanga erya Oman, abali Uganda Kampala, Uganda Mukono, bagamba nti mmwe bali nnyo kubanga mugyeekumirako, abali ku University of Chicago, mikwano gyange abali mu America ku University of Chicago, abali Germany mu kibuga Berlin, bagamba nti mmwe bali nnyo, abali Norway bagamba nti mwena muli babole nnyo. Subscribing nyiga kade Germany ekibuga kye bayita Frankfurt, mbagamba nti mwe bali kubanga mugyeekumirako. Comments nziraba ne Uganda mwenna bagyeekumirako yonna gy'osinzidde. Fa'ad TV gye munange ebyo ebimu ku ebyo ebitambula akadde mbe bulungi.